obubaka buno abuwadde bwabadde assaako emikono ku baana b'essomero lya Namirembe Infant School bano nga beetwalidde sacramento eya confirmation. Tubaddeyo nnyo katukutuuseko omulabirizi. I repent of all my sins. You know me better than anybody else. Bwabadde assaako emikono eri abaana b'essomero lya Namirembe Infant School bano nga beetwalidde sacramento ya confirmation, omulabirizi Moses Bbanja abakubiriza okwekwatanga Katonda mu buli kye bakola. God is going to bless the works of our hands, not leave us as we are, but also acknowledging God's power that He is able, and we need to call Him. We should always trust in the Lord. Tell your neighbor, trust in the Lord. Trust in the Lord. For there is no any other way to be happy in Jesus than trusting. Ono annyonnyodde abagole bano nti Omukama abamanyi era balina okumukaabiranga basobole okutuuka ku buwanguzi. So, believers, we need always to cry out to Him. Confirmants, we are beginning a new journey today. You are supposed to cry out to God. He knows you. He understands you. He only requires of you to see His mighty power, that He can do anything in your life. Mu mbeera eno abakubiriza okwongera okutyanga Katonda kubanga mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera olwo nno balyoke babeere mitwe so si mikira. I'm for Jesus. I'm for Jesus. No turning back. The fear of the Lord is wisdom. Shunning away from evil is understanding. And so, the moment you acknowledge Him, you can even do much. You can succeed in life. You are not a failure. Don't tell your brain, I'm a failure. You are not. With God, you are victorious. With Him, you are not going to be the tail, but you are going to be the head. Isn't it? Kale gwe wennaatendewaliddwa omulabirizi agamba nti tolina kukenyeetererwa kubanga Omukama waali. Ayinza okugaa nti nze ebyange byakola ki? Awulira nti byagaana yawanika omuki? N'agamba ebyange byakola ki? Naye kati nzudde nti bisoboka mu Yesu Kristo. Naye agamba nti ebyange byatereerana, ebyange biri bulungi, oyo yasigala ng'akoze ki? Kuba ayinza okuba yasigala ye yategeera ddala amazima gye gali nga gali mu kutegeera Kristo n'amukwasa obulamu bwe. Naye ate eriyo n'agamba wange nze ebyo sibitegeera, omulabirizi byakola ki? Sibitegedde. Abaana bano oluvannyuma bakabona babatutte mu maaso g'omulabirizi era bw'atyo n'abateekako emikono ng'akabonero akakakasa nti beetwalidde sacramento eya confirmation. Take care that these people you have presented to me for confirmation have been instructed in Christian faith and fully understand their baptism vows and are willing to serve Christ and His church. This is time of prayer. I ask you to pray for your daughters and your sons as we ask from God. Esakramento eya confirmation kabonera akalaga nti omwana kati akuze mu mwoyo era asobola okweyatulira wamu n'okukakasa nti aggumidde mu nzikiriza. Era wano abaana abaweredde ddala 37 be bateereddwako emikono. Kabuye Israel, Promise TV alipoota leero. That's my parents.